تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ekibuuzo kyange Sheikh kigamba nti nno mu kutondebwa kw'omwana mu Busiraamu tugamba nti nno afuuka ekisaayisaayi, afuuka omwana okutandikira mu myezi ena wekiramurwa. Kati in case omukyala ng'akoze abortion wansi w'egyo emyezi ena n'ajjamu omwana oyo mu mateeka g'Obusiraamu alamurwa atya? Abortion eramurwa etya? Kyekibuuzo. Waliwo condition nga emyezi gino eno omwana tanaba kwetonda wakati awo w'emyezi eno okuuka wansi awo nga naye ategedde nti ali lubuto, kati ekyo nakijjamu. Abortion tutegeezaamu omuntu okujjamu olubuto, sawaa'u olubuto lukuze oba olubuto luki oba olubuto luto. Abortion amateeka g'Obusiraamu tegagikkiriza. Obusiraamu tebukkiriza abortion olw'akabenje akali mu ki mu abortion n'ebizibu by'eddiini. Amma akabenje akalimu nti omuntu akola abortion okufa kwe kwangu kusobola okuviirako okufa kwaki kw'omuntu. Allah mu suratu Nisaa yagaa nti wala taqatulu anfusakum inna Allaha kaana bikum rahima. Tewabeerangawo omuntu agezaako okukola ekintu ng'akimanyi kisobola okuvaamu okufaako. Inna Allaha kaana bikum rahima. Allah musaasizi nnyo gye muli. Kati omusiraamu takkirizibwa kukola kintu ng'asuubira kiyinza okuviirako okufaako oba okugenda kw'obulamu. Era mu suratul Baqara Allah aga nti wala tulku bi aydikum ila tahluka. Oli tabeeranga kwata omwoyo gwe n'aguteeka mu kuzikirira, n'okuteeka mu kuzikirira ng'olaba ogenda kuzikirira. Enkola efaanana bwetyo Obusiraamu bwagitugaana. Amma omwana bw'abanga awezezza emyezi ena, ekyo tukyogeraku, awezezza emyezi ena oba tannabakola ki, tannagiweza. Waba awezezza emyezi ena ng'amaze okwetondamu, mulimu okutta omuntu. Kuba Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi mu erimu 40 an-Nawawi n'ebitabo ebirala ebya Sunan yagaa nti inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma nutfa ثم يكون علقة لمثل ذلك ثم يكون مضغة لمثل ذلك ثم يرسل الله ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. يقام النبي انتم ممي الله ateekateeka obubumbwa bwe mu lubuto lwa maama we ennaku 40 nga liritondo ly'amazzi, oluvannyuma afuuka ekisaayisaayi ng'awezezza ennaku 8, oluvannyuma afuuka omuntu eyeetonze nga n'ennyama kweri kinyamanyama limithili dhalika ng'awezezza ennaku 100. Bwe zimala okuwera ennaku 120 yurusilu llahu malaka, Allah tuma malayika fayanfukhu fihi ruuha, neefuuwa mu kinyamanyama ekyo muki omwoyo. Wa yu'mar, omuntu n'alagirwa akolweko 4 kalimat, ebintu bimeka? Bikatbi rizqihi, bamuwandikeko riziki gyagenda okukola ki, okulya ebbanga lye lyonna. Wa bikatbi amalihi, bamuwandikeko emirimu gyagenda okukola ki. Wa bikatbi ajalihi, bamuwandikeko ne ajali ye. Wa shaqiyun am sa'id, era bamuwandikeko nti wa muki, wa muliro oba wa mujjana. Shaqiyu amakulu ali mu bantu ababi, Sa'id ali mu bantu abokwesiima. Kati omuntu oyo bamuwandiikako ebintu ebyo ng'amaze okwetonda awezezza ennaku 100, kitegeeza nti n'omwoyo bamaze okugukola ki. Abawali mbaalamula
nga balaga nti bwotta omuntu afaanana bwotyo oba ottidde ddala omuntu yennyini, era Allah akuvunaana omusango ogw'okukola ki, ogw'okutta omuntu. Nebeera nga abortion bwetyo Allah bwe yagiramula. Wabula abali balaba nti waliwo hailula tugezamu hal wa awda, obudde oba ebiseera oba wekituuka nga abortion ekkirizibwa omuntu asobola okugikola, oba obusiraamu baakuwanga nti kino kiri haramu, waliwo ekiseera bwe kyatuukanga ng'omuntu ayinza okubeera nga akkirizibwa kikola di omuntu lwayinza okukola abortion Allah n'amuta n'amugaa nti kikkirizibwa, ebbanga lyamala nga abortion eyo gyakoze tutidde nti obulamu bwa maama buyinza okubeera okuzikirira olw'omwana ono ali luddawa, ali mu lubuto. Mathalan omukyala abasawo bamaze okukizuula betwesiga nti olubuto ke lunaaweza emyezi 5 oba 10 omwenda mu lubuto lwani bwa maama we, omukyala oyo agenda kufa oba agenda kufuna ekizibu bwekiti nga kinene, tuga nti katusigaze obulamu bwa maama ate omwana ye katumukole ki, katuteekewo ways ez'okulaba nti avaamu ngeri yonna. Wallahu ta'ala a'lam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekanyi nawe ebibuuzo biri ku sujudu sahwi. Esookera ddala tugikola nga tukenzeza oba nga twongeddemu. Kati imaamu era we yeerabira mu sujudu sahwi eyo yennyini era tukola tutya? Kuba asobola okuvunama oluvunama lumu n'asaza salaamu, tugeze eri wabweru. N'avunama lumu n'akomawo n'asaza salaamu nga zinaba 2 nga yeerabiddemu oba n'agira 3. Ekirala imaamu wemba satandise naye nga yakoze ensobi mulaaka eyasoose, kati nayimuka oba n'agenda ku sujudu sahwi eyawabweru w'esswala nga nze nyina okisituuka nkimelaaka, wagenda ku sujudu sahwi komawo kuba bibiri, waliwo ng'akoze ensobi nga mwendimu eyo laaka, wabaawo ng'akoze ensobi nga eyo laaka nagimisinze. Barakallahu fiikum. Barakallah. Soka kwa byonna sujudu sahwi tutegeezaamu oluvunama olw'okwerabira. Oluvunama olw'okwerabira tuluvunama singa ensonga zino zibeerawo mu ssala. Ekisookera ddala ashakku fi ssala, omuntu okubuusabuusa muki, asalla 4 am salla 3, nsadde 4 oba nsadde mmeka, oba nsadde 3, nsadde 2 oba nsadde 3. Ekyokubiri annuqsaani fi ssala, okukendeeza muki, mu ssala. Omusajja asobola okubanga essala agisadde n'agikendeezaamu. Ekyo nno mwana wattu kibeera ku bantu bonna okuviira ddala ku mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Nabbi waffe Muhammad yeerabirako ku ssala, mu ssala n'asala raka mmeka, 2. Raka ezaali badde 4 ye yasaala mmeka, 2. Bw'asaala 2 abantu abamu baali bafulumye n'okufuluma, naye omusajja omu nga kimusiiwa baali bamuyita Zuliyadaini, baamukazaako erinnya eryo olw'okusonga yalina emikono emiwanvu, ne bamugaa nti Zuliyadaini nannyini emikono emeka, 2. Omusajja oyo kyamusiiwa ennyo n'agamba mubaka wa Allah, ya Rasulallah, aqasurati salatu, essala ekendeeziddwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye mulindowooza yali akiwulira ng'asaazizza abantu, n'agamba nti asadaka Zuliyadaini, omusajja ono nannyini mikono 2, amini Zuliyadaini ono akoze eki, ayogedde mazima. Ne bamugamba nti naamu. Nabbi n'ayimuka n'aleeta, bwe yamala n'asaala n'avunama envunama mmeka, 2. Kitegeeza ki? Nti mu bintu ebireetera omuntu okubeera ng'avunama sujudu sahwi mulimu okukendeeza muki, mu ssala. Oba oli ayinza okuba takendeezezza bw'atyo nga tavunamye, tatudde lutula lwa wakati, tatudde lutunda lwa wakati, era naye tumugamba avuname. Oba aziyadatu fi ssala, oba okwongera muki,
mu ssola omusajja asobola okwongera mu ssola eyalisadde raka ennya n'asaala mmeka eyalisadde ebbiri n'asaala mmeka ebyo bitutuukako ffenna teriyo gwe bitatuukako naddala essola zino ezakhiriza maani ziyitiramu ebintu ebyo abantu duniya mpitirivu ku mitwe gyaffe era omuntu agenda n'ayingira mu ssola ng'ebizibu byalina bingi bweokumugamba nti asaale raka zino nga tataddeemu alabira ddala nga bingi nnyo byakola ki bingi nnyo byagenda okwongeramu ayinza okwongeramu oluusi n'atayongeramu raka n'ayongeramu ne sujuudu yali badde avuname sujuudu ebbiri n'avunama sujuudu mmeka ekyo kyali kyapeninzeeko omusajja n'atuvuga sujuudu mmeka 3 ate newabeerayo n'abamugaa subhanallah n'akyerabira era n'akola ki n'agenda bugenzi buki mu maaso kati ekyo bwe kibeerawo mu ssola tulina okubeera nga tuvunama oluvunama olwaki olw'okwerabira abawalimu baalamula ne bagaa sujuudu sahwi tugireeta mu ngeri bbiri engeri esooka singa essola ekendeddemu bagamba tuleeta sujuudu sahwi nga tugireeta qabla salaamu nga salaamu tennakola ki tennatuulibwa ate singa essola eyongerwamu tuleeta sujuudu sahwi nga tumaze okutuula ki salaamu wabeerawo amawalimu abaalabira ddala ti sujuudu sahwi tugireeta qabla salaamu mu mbeera zonna eyali qawulu mu aqwaalu z'abawalimu oba okendezeza oba okoze eki gireeta qabla ki salaamu era nga bubalaba okugireeta baada salaamu nkozi nga weerabidde gikola ki gireeta newabeerawo abalaba nti tugireeta baada salaamu oba weerabidde oba okoze eki naye ala kulli omuntu bwafuna okubuusabuusa mu ssola aleeta sujuudu sahwi qabla salaamu nga salaamu tennakola ki ate bwakendeza mu ssola era qabla salaamu bwayongera mu ssola ekyasinga okusembayo tugireeta baada salaamu ekyo ekyasinga okubeera ekigambo ky'abawalimu ekisembayo naye nga nabiri byayogerebwa wallahu taala alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi. Shayi ninayo ebibuuzo nga bibiri. Kibuuzo ekisooka ddi lwe kituuka nga kyatteeka ddala ku musajja okubanga avunaanyizibwawo okubanga alina omukyala asukka ku omu. Ddi bwe kikola ki? Ddi lwe kituuka ku musajja nga kimuvunaanyizibwako nga kyatteeka gyali ku mubudde obwo okubanga alina omukyala asukka ku omu. Ddi omuntu lwakkirizibwa okuwasa omukyala asukka ku omu ate ddi lwe kifuuka nga kyatteeka? Aha, yes, byebyo ebibiri. Kati ekibuuzo kibiri mu section bbiri byebyo. Kati ekibuuzo ekyokubiri, ddi omukyala kiri nti omukyala ono waliwo hadisi mwalimu gye yasomeseza nga agamba nti waliwo omusajja wanyiiga eswala y'omukyala netuuka akadde nga tekkirizibwa. Ddi lwe kituuka awo nga munyiizizza kyekyo ekituuka Allah ogaana eswala y'omukyala oyo? Jasi wanyiigamu bunyiizi awo nga swala bagigaana oba? Barakallahu fi. Alaikum. Alaikum salaam. Jo omuntu wekifuuka ekyetteeka okuwasa omukyala asukka ku omu idha khiifat alfitna, bwe tuba tutidde nti ayinza okukola ebikolobero. Omukyala omutamumala wanaabeera naye ayinza okufuna ekikemo n'ayenda. Waliwo abantu nga Allah bwatu byebakola ki? Byeyabatonda. Nga bw'abeera n'omukyala omu ayinza okugenda mu bikemo mu bwonoonefu kati tumugamba wasobola okumeka. Era abawali bagamba nti n'okuwasa nako bwe kutyo bwe kuli. Okuwasa kubeera kwa tteeka ery'omuntu singa tutya nti agenda kukola ki? Kugwa mu bwonoonefu. Ne kubeera kwa sunna ery'omuntu nga tetutidde nti anaagwa mu bwonoonefu yawasa kiseera. Owette omuntu bwe tutya nti anaagwa ne mu bwonoonefu tukkirizibwa n'okumubeerako. Era wabeerawo alina omukyala awo omuwala awo tumuga nti amuwoowa enkya
tetumuwaayo obudde buki bungi olw'okutya tyayinza okugwa muki mu bikemu. Era bw'oba otunuulidde nti abawalimu bawa amateeka agakwatagana n'okuwasa bagamba nti ahkaamu 5 zigatambulirako, kuwasa kusobola okubeera nga kuli haramu eri omuntu ng'omuntu kiri haramu okukola ki okuwasa, nekusobola okubeera nga kwa tteeka kuli wajibu, kusobola okubeera mandubu akuli sunna, nekubeera mubaahu ng'awase, nekubeera makuruhu nga kutamwa gyakola ki jaazi. Mithaalu y'okuwasa okuli haramu singa omukyala omusajja abeera inniina ye musajja nga tayina bwetaavu mubaki mubakyala era tayina maanyi ga kiki gakisajja, kati ate fe tumuwa omukyala tumuwa waaki ekibeera haramu gyali. Ekyokubiri tayina kyagenda mulabirira, ayina obumogo bumeka bubiri, tayina byagenda kumuwa kulya kunywa, tayina wamusuza, eyo taaka tagiina, ate nga nagali amaanyi tagakola ki okuwasa, kuba kufuuse haramu gyakola ki gyali. Omulala ayinza okuba nga tagayina naye nga asobola okulya, naye nga olw'olumu sindikanjako asobola okwakamu, ekibeera makuruhu naye okumuwa omuki omukyala kitamu. Omulala ayinza okuba nga si yabiriko, la nakhaafu alaihi, tetutya nti agenda kugwa muki mu kikemo, bagamba nti okibeera mubaahu naye nga tabiriiko ebyabakyala, agenda awasi. Wabeerawo omulala nga alina obwetaavu, amaanyi agayina n'obwetaavu bukola ki, naye nga la nakhaafu alaihi alfitna, tetutya nti agenda kugwa mu kikemo, ekibeera mu sunna alina okukola ki. Naye waliwo omuntu nga ne ku kyalo bamukola ki nga bamukaaba, ng'era bwazizze ku kyalo abantu baga nti kamaadi ono abaana bakuno tebagenda kufuna ebizibu. Oyo tegeera butegeezi nti omukulembeze w'obusiraamu oba amiiri oba imaamu ayimukiramu n'amuyita n'amuga nti wazze ku kyalo, naye abantu bakola ki, wabula waliwo omwana wali genda omuwoowe, genda omuwoowe, era tikyetaaga na kutwala budde buki bungi, kubanga ayinza okutufuukira ekizibu ku baana baffe ku kitundu. So oyo gwe bayita okuwasa okwaki okwetteeka. Ekyokubiri kibadde ki ddi omukyalo ono Allah watukira okugaana eswala ye, omukyala ddi Allah lwatakkiriza swala ye, kyayogerwako mu bigambo by'abawalimu, isinga asituka ku bbaawe akola kyebetaani nushuz, naye Allah tabaraka wataala yatuwa omukyala biki bwe tumukwata singa abakoze eki nushuz. Allah ganti wallati takhaafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila. Yagamba Allah tabaraka wa taala nti omukyala bwe mutya nti agenda kusituka ku bbaawe mumbuulirire, bwe mumbuulira n'agaana mumusenguke mu bisulo, bw'agaana mumukubemu ku kiboko, naga nti bwe kigaana bw'olaba ng'alongoose ku ebyo byonna fala tabghu alayhinna sabila, bw'alongookera kumubuulirira ate ogenda ku siteepu yakumeka yakubiri, ge makubo Allah tabaraka wa taala ge yatuwa. Naye kyabulabe omukyala okusituka kwani ku bbaawe, kusituka ku bbaawo omukyala kwe kutandika okulaba nti ye wa waggulu kwani ku musajja, n'atandika okuteekawo embeera. Okusituka kusobola okubeeramu obuta alla tumakkinahu, obutamutebenkeza, naye esobola okubeera no shoes nga buli lwajja yeekwasa ateekawo ensonga,
ebeera nawun min anwa'i nushuz. So omukyala takkirizibwa kusituka kwani ku bbaawe mu mbeera zonna kubanga Allah yagaana. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Oli yakayina wemabega. Fadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Seeka nja kusooka okwebaza olw'enteekateeka ya rawda yateekerawo enteekateeka eno nti buli lwakutaano tubeeko n'ebibuuzo. Barakallahu fikum. ne ntuusa okusiima gy'oli olw'obudde bw'otuwa n'otabanga abakulembeze balala okuba nti tulina takabbulu okubanga otuwaayo obudde buli lwakutaano. Saba Allah akuwemu obulungi. Seeka ekibuuzo kyange kiri kimu naye simanyi kitonotono. Mbadde nsaba ontangaazeemuko obusiraamu bwogera butya ku mawuledi. So kyekibuuzo kyange ekitonotono ekyo. Allahu akbar. Amawulidu oba mawulidi tutegeezaamu amazaalibwa ga Nabbi Muhammad. Mawulidu Nabi birthday ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi waffe Muhammad yazaalibwa ng'abantu abalala bakola ki? Bazaalibwa. Era taata we baali bamuyita Budala, jjajja we baali bamuyita Abdul Muttalib. Taata we yagenda okuzaalibwa nga taliiwo, nga yafadda. Omu ku bayimamu bamuyita Busayri yagamba nti walamma tamma min hamlihi shaharani min al-aqwali al-marwiya tufiya bilmadinati al-munawwara abuhu Abdullah. Yagamba nti bwe yamala okuweza mu lubuto lwa maama we emyezi emeka, min al-aqwali al-marwiya, mu bigambo ebyaleetebwa, yafiira, taata we yafa nga afiira Madina. Kitegeeza nti Nabbi Muhammad yagenda okuzaalibwa nga taata we takola ki? Taliiwo. Nabbi Muhammad yalina maama we nga abalala we tulina baani? Bamaama. Yazaala Nabbi Muhammad baali bamuyita Amina bintu Wahabi, ava mu bakyala oba mu kika ky'Abannajjaari ab'e Madina. Bakyala baali bakyasinza okubeera abalungi mu bitundu by'Abawarabu Madina. Akati Nabbi yazaalibwa olunaku olutaategeerekeka, era olwaleero mbaddeko n'ebigambo by'entankuula kuzaalibwa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga akuwaalu ziringa 8. Bigambo biringa bimeka? 8. Kawulo esooka yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Rabiul Awwal. Kawulo eyokubiri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwaki? Ogwa Rabiul Awwal. Kawulo eyokusatu yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Rabiul Awwal. Kawulo eyokuna yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Rabiul Awwal. Kawulo eyokutaano yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwaki? Ogwa Rabiul Awwal. Kawulo ey'omukaaga yazaalibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ennaku z'omwezi ebulayo ennaku 8. Thamin al-baqin ebulayo ennaku 8 okumalako omwezi gwa Rabiul Awwal. Ano wabeerawo abalaba nti kyawukana ne mu myezi. Nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waliwo abalaba nti yazaalibwa mu mwezi ogwa sifuru, mwezi gwa sifuru. Sifuru gwe mwezi ogwokumeka? Ogwokubiri. Wabeerawo abalaba nti yazaalibwa mwezi gwa Rabiul Awwal. Kawulo endala egamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa mu Ramadan. Mu Ramadan. Akati ebyo n'ebigambo eby'abawalimu bingi, naye ffenna kye twegattako n'abawalimu baffe kye beegattako bonna, Nabbi yazaalibwa lwa Mande. Ekyo muttafaqun. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa lwa Mande, era ekyo abawalimu baakikakasa.
ekirala abawali mu kyebeegattako nabbi muhammadi yafanga 12 omwezi gwa rabiul awwal ekyo nakyo muttafaqun alayhi nabbi sallallahu alaihi wasallam yafanga 12 omwezi gwaki akati olwajjuza abadde 12 omwezi gwa rabiul awwal wano ekyasinga okwatiikirira addala mu nsi zaffe nti nabbi yazaalibwa nga 12 kyokka lwe lunaku lwe yakola ki lwe yafa lwe lunaku lwe yasengukirako lwe lunaku lwe yatumibwako olwo lwennyini balwogerako ebigambo bingi lwe yafiirako waliwo abaalaba nti lwe yazaalibwako mu aqwalu ziri zetulabye lwe yasengukirako okuva emakka okgenda lwe yatumibwako n'okufa kwe yafiira kyova abawali mbabuuza nti abakyakala bakyakalako ki ku ebyo byonna bakyakalako ki ku ebyo byonna tukuza mafa tukuza mazaalibwa ate ngaekyasinga okunywera kufa naye nga ebyayogerwa biki bingi kyova olaba nti obusiraamu bulungi bwatukuutiranga nnyo abantu okunywerera ku bituufu era nze kyenkuutira abantu wenoonya wali ki fe batutuuma batalibu lilm talibu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sika ebigambo bya mirundi ebiri omuntu atabeera musiraamu abeera mukaafu ate omuntu atakola ku sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam that's to say nti watabeera musarafu abeera munabidia kati seeka tukusaba
otunyonyoleko just ku sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wasallam abantu ze tusobola okubeera nti tukolerako inshallah. Kyekyo ekibuuzo kyange kyensaba nga 5 wewe sunna nga 5 abantu bazitegeere tuzikolere inshallah. Barakallah. Ana zigenda kuona ku sunna bwe zomanyi nnyo kankoone kweze zasinga okwerabirwa ennyo insha Allahu taala. Zino zetumanyi zokole ezo kanzireke mu sunna ezasinga okwerabirwa era nga abantu bazeerabira ki nnyo ye sunna ey'okwambala ebyeru. Okitegere sunna y'okwambala ebyeru naddala ku lunaku olwokutaano ne ku idi zaffe. Era ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala era ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti Allah yazitulondera nga tuli balamu ne bwe tuba nga tukoze eki tufudde. Allah yalondera abalamu nga lwe lugoye lukyasinza okubeera olulungi. Seka kabugaga nti tokubye ennyaawo ne bwe tuba nga tukoze eki nga tufudde engoye ezikyasinza okwambalwa engoye ki mu sunna endala kwe kusenya. Waliwo abantu abamu nga bakitamwa era bw'obeera n'akasenya nga bakola ki nga batamwa n'okuyomba bakola ki naye ekyo kyabaatamwa sunna ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Wekitiibwa alaihi salatu wassalam yagamba nti lawla an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaaki inda kulli wudui. Buli wayendala naga nti inda kulli salaati. Ezo ezimu ku sunna abantu ze bakoze eki zebeerabidde. Mu sunna endala ezeerabirwa ye bantu obutalambuula ku baŋŋanda zaabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalambulanga baaki ab'eŋŋanda n'okuyunga oluganda. Nabbi yakikubiriza nnyo era n'atugamba tukikole ki. Si nabbi yekka ne Allah mu Qur'ani n'akyogerako era n'avumirira okukutula oluki laga nti alladhina yaqta'una ma amara Allahu bihi ayusa. Era nabbi ow'ekitiibwa Allah yatulaga nti ekyo ekiragirira ddala okuyunga oluki oluganda. Mu sunna endala ezeerabirwa kwe kulambuula abalwadde mu malwaliro. Kulambula abalwadde mu malwaliro eyo sunna emanyikiddwa. Nabbi yaga nti haqqu almuslimi ala muslimi sittu wa idha marida fa'uduhu. Mu buvunaanyizibwa bw'omusiraamu eri musiraamu munne mulimu ebivunaanyizibwa 6 bw'alwala mulambuleko. Abakaafu batukolako sunna eyo bw'obeera emulaga eyo. Ze naliko mu Cancer Institute eyo nga tulambudde muwannyinaffe nensanga nga bajja n'obusabbuuni n'emigaati ne sukaali bava wali kiguruupu wansi ku 2 wali ng'ekibaleese kulambula baki fe abalwadde baffe tubakola ki tubalekawo. Atukuutira abantu sunna eyo okugizza obuki obupya. Sunna esemberayo ddala nze ngenda okujjukizaako olwaleero ye sunna ey'okuliisa. Sunna ey'okukola ki owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti ya ayyuha nnaasu abange mu abantu afshu salaama bainakum musaasaanye eki wa ati'imu ttaama muliise ne kuki ne ku mmere. Tukuutira abantu okuliisa kuki ku mmere. N'abasinga okwetaaga emmere Allah yabatutegeeza mu Qur'an yaga nti wayuti'imuuna attaama ala hubbihi. Emmere musinge kugiriisa abagikola ki abagyetaaga. Be baluwa miskiina
ba mufuna mpola wayatiman wayatima ni bani wa asira n'abali mu makomera abantu tutyanya amakomera naye waliyo da'wa kwatengako nga masikiri salamu gende waliyo ekawuga waliwo ekkomera nkwateyo ensawo y'omuceere kilo ameka mutwale omuceere ogwo kilo 5 muliise kuba asira kuba wambi kubibaasi mugende wali entenjeru waliwo ekkomera wane nakifuma waliwo ekkomera n'ebitundu ebirala bingi ebirimu amakomera nga tusobola okutwalayo emmere esunna netugiza obujja. So barakallahu fikum jazakumullahu khair. Naam, ani yabadde abuuza wuuyo bamweka koze kyakibadde ki sokolekoli abuuza ki ase ofunyeeko ku sunna ezo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati seeka wemba nsaala nenfuna like ekinkanga waliwo ekibwatuse ninga subhanallah kati ekyo ekigambo kyenyongedde mu swala yange kintwala ku sujudu sahwi. Ekibuuzo ekirala saba kuntegeezaako ku courtship ne relationship ya girlfriend boyfriend. Barakallahu fik. Atandikire ku ekyo ekisembyeyo omuntu akkirizibwa okubeera ne girlfriend mateeka g'obusiraamu. Girlfriend w'omuntu ye mukazi we omutuufu, amma atali mukazi we ebeera malaayayo. Nkiddamu, girlfriend w'omuntu era bwe wasanga omukyala mugambe my girlfriend wote oba omuyita kubanga oyo abeera girlfriend w'omuki. Naye okuddira omuwala oli ow'ebbali gw'otannawo wanoomuyitaani amateeka g'eddiini tegakikkiriza. Era obusiraamu bwatugaana omuntu okukola obwamalayo obw'emirundi emeka. Obusookera ddala babuyita sifaahu, bwe muntu okubeera nga oyingiza ono bw'oyenda ki bw'ofulumya ono nga toyina malaaya wankalakkalira gwe wafuula girlfriend. Ekyo Allah akigaana. Ekyokubiri ittikhadhu akhdan, okubeerayo ne malaayayo nga gw'ogiyita girlfriend buli lunaku nga gy'oyendako obanga oteekateeka okugyendako. Amateeka g'eddiini tegakikola ki. Omuntu bw'abanga akwana obusiraamu bwamuwaayo kaseera ka khitiba kakwogereza na kuteekateeka kuwoowa khalas. Ekyo tekyetaagisa myezi 5, tekyetaagiza myezi 4 ng'abamu bwe mbalaba nga batukandaaliriza. Embaga lwaki ogiteeka mu myezi 5? Ebirala binajja abantu bakuzeekuze bakulu yadde ono bwedda abayita ba 18 naye bantu baki? Bantu bakulu bali myaka 2 3 baakulaakula dda, obusimu bw'omubiri bwamala dde okukola ki? Akati gwe obakandaaliriza obawe emyezi 3 ebinaddirira awo gw'omanyi bw'onaagamba Allah. So tubagamba mwanguyirize nnyo sisitimu y'okukola ki, puroguramu z'okuwasa muleke ziteekako budde buki bungi mulwisa abantu. Omusajja aba yeeteeseteese dda ate naddala abazadde babi nnyo. Saba Allah aluŋŋamye abazadde baffe. Abaana bazze n'ewaka omanyi bulungi nti bennyini be beereese. Omusajja twa abaana beeriita bonna bakola mu kitongole eki kimu, beereese bonna basawo balina eddwaliro lye bakolamu. Ne baga nti taata tubadde tuzze kukyala. Kati abo omuzadde ebintu bye batuleetedde ku kukyala biyitirivu bingi. Muzadde agamba mujja kudda mu nzire emanyikiddwa eri ofiisi naye enzija ze mujje muzzeemu. Muganda w'omusajja n'agamba nti nedda tebaddayo. Bano abaana bakulu era baagenda okuvaawo nga tubakoze eki. Naye nga omuzadde ataddewo ebintuntu ebyokulemesa okuwoowa kw'abaana. Era buli muzadde alimu obulungi abaana bwe bajjanga ewuwo ne baba tebaleese ebintu. Omubuuzi oyagala amahali ga sente mmeka? Njagala emitwalo gyange 8 ogamuwa ddi? Nina wa 2 gamuwe bawoowe. Ekyo kiveewo kuba ebinaddiriro ojja kuba tobikola ki?
tobisobola. Wallahu ta'ala alam. Ekyokubiri, muntu singa abeera mu ssala naafuna ekimukanga naga subhanallah, gattako n'omuntu okwasimula naga nti alhamdulillah, tukkirizibwa okubyogera mu ssala era birina kyebikosa essala ne tuvunama sujudu sahwi. La bwe kiba nga kyekango ne kikutuukako, ekyo tekireetera sujudu sahwi. Era oli bw'ayasimula n'agamba subhanallah, alhamdulillah, nabbi sallallahu alaihi wasallam yakirwana n'okiwaana n'agamba nti ndabye bamalayika nga bakirwanira, ani akitwale wano wa Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kati omuntu omugamba nti ekyokola kiri alamana okusambagiza koshi akisakunanga koshi efaanana etya sooka oginnyonnyole. Kiri common. Kati namugamba ekyo kiri alamu musambu kikkiriza namusambukiza koshi kati tebukikkiriza. Mu masomero betutwala tetubatwalayo okufuna courtship. Nabo beerabiraawo nga bakoze ki, nga bagikoze naye bagikola mu buki bukyamu. Abaana tubatwala kusoma. Kakati we tubatwalayo okusoma, bye bakoleraawo nga biri haramu biva mu baana, biva mu baki, mu byo be baana okubasanga mu ddaaka koona n'obasanga nga beerimbalimba ebitaliiyo. Ate abasinga obungi tebeewasa, kyekyewuunyisa. Kubanga nkakasa bulungi n'abali wano baali balinayo okukuba ki ku bantu abafaanana bwe batyo nga bali mu biseera byabwe byaki. Naye bubabuuza gwewo yalagawa ayinza obutakubuulira gye yakola ki, gye yalaga. Naye ekyo tekifuula halaali. Byonna bye bakola ebifaanana bwe bityo amateeka g'eddiini tegabikkiriza. Omuntu ayagala okuwasa, obusiraamu bwateekawo amakubo mwayita ogenda okukola ki, okuwasa. Wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alaikum assalamu warahmatullah. Ekibuuzo kino kiri nti ekibuuzo kino kiri nti singa mba twafunye obutakkaanya oba ne tuteesa ne munnange tusumulule ekifundikwa kya nnika, bwe tumala okukyogerako ekyo aba akyambalwako nga mukyala wange wadde ebbanga lyamala nga tannaba kunziriza mahale. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yateekawo kye bayita nika era n'agirambulula mu Qur'an, n'ateekawo butya bwe tuva mu nika. Nika tutegeezaamu okusiba endagaano y'okuwoowa, n'atubuulira butya bwe tugivaamu. Okuwoowa omuntu bw'aba akuyingiramu kubeeramu abantu wano wammanga, mubeeramu agenda okuwasa ne gwe bagenda okuwasa, omusajja n'omuki mukyala. Mubeeramu atuwa, atuwa ayina kuba taata oba taata gwawadde olukusa oba oyo ayina obuvunaanyizibwa ku muwala. Bwe babulawo bonna imaamu yakola omuki omulimu. Wabeerawo abajulizi ababiri, byonna biriko obujulizi bye mbadde njogera. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaleeta yatubuulira ebigambo ebijjudde hikima ebyogera ku nsonga ezikwatagana n'okuwasa n'okuwoowa. Era bwe tuba tubuvaamu waliwo embeera za miteeka emeka, esatu ze tuyitamu okuva mu bufumbo. Embeera esooka bagiyita at-talaaqu, okukola ki, okuwa talaka. Wat-talaaq fi yadi ar-rajul, talaka eri mu mikono gya musajja. Era omusajja yawaaki talaka.
Allah ganti at-talaqu marratani fa imsaku bima'rufin aw tasrihu biihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hudud Allah. Talaka ebera ya mirundi emeka ebiri. Mukazi gwe kutadde n'agenda n'atuula idda nga Allah bwe yaganti fatalliquhunna li'iddatihinna, buli awo ate omukyala mutanga amaze kutuula ki idda. Bw'atuula idda ebeera yantukula mmeka nga Allah bw'aganti walmutallaqatu yatalabbasuna bi anfusihinna thalathata quru'i, abakyala bwe baba nga mumaze okubata batuula entukula mmeka 3 oba emyezi emeka 3. Kati emyezi egyo 3 Allah kyeyali agenderwamu yagamba nti wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna, nga Allah kyayagalamu omukyalo naleme kukweka munnabaana mwana nga siwo. Mu myezi 3 tuba tumaze omukola ki omuzuula. Akati bw'omuta n'amalako entukula 3 nga tomuddidde, kuba waliwo obubonero obulaga nti omuddidde, imma okumugambako oba okugenda naye mu nsonga z'obufu. Omukyalo oyo amateeka g'eddiini gagamba bw'oba oyagala okuddamu okumuwoowa ng'entukula 3 ziwedde, okumweddiza nga entukula 3 ziweddeko oba emyezi 3, omuddamu ne nikaahi mpya n'okuwoowa kuki kupya. Era amateeka g'eddiini bagituuma bainu bainuna as-subura, oba bagituuma talaqa ar-raj'iyya, talaka yakola ki yakuzza mukyala, okkirizibwa omukola ki omuzza. Era bw'omuta mu nte efaanana bw'etyo amateeka g'eddiini gakukkiriza okumuzza yadde entukula 3 ziweddeko oba emyezi emeka. Bw'oba ogaanye okumuzza mulekere omusajja yenna amukole ki amuwo. Bw'aba akyali awo tannawoowebwa n'ofunamu ekirowoozo nti kale kamukole ki kamuzze, amateeka g'eddiini gakukkiriza okumuwoowa n'okuwoowanga kuki kupya, aqdin jadid, endagaano mpya n'okuwoowa kupya. Akati bw'omuzza n'oddamu n'omuta, era amateeka g'eddiini gagamba kola ekyo kyennyini kyokola ki kyobadde okola ku luto olusuusi. Omuleka n'atuula entukula mmeka oba n'atuula emyezi emeka, bwe giggwako oliwaddembe omuwoowa. Bwe gibanga tomuwooye mulekere omulala amukole ki, aba ali awo akyanoonya omulala n'ofuna interest emuzza muzzi n'okuwoowa kupya n'amahali maki. Allah agamba fa imsaakum bima'rufin, ogwali badde ng'ogwokusatu era omutabuukyo. Naye bwe guggwako ogwokusatu muganda wange n'omutabuuti, amateeka g'eddiini gagamba muleke era atukule entukula mmeka oba emyezi emeka. Allah bw'amugerera omukyala ne giggwako egyo 3 oba entukula ezo 3, oyo atakyaliwo. Ekyo Allah kyagamba nti fa imsaakum bima'ruf, mukyala wo musigaze mu bulungi, toddamu muzanyira kubaako abeera kaguwa kakola ki, au tasrihun bi ihsan, oba mwawukane mu buki mu bulungi. Bwa mutogo ogwokusatu Allah ateekako etteeka, era ku peegi eyo Allah yasimula n'agamba nti fa in tallaqaha, bw'omutaku gwokumeka ogwokusatu, fala tahillu lahu min ba'd, abatakyali mukyalawo hatta tankiha zawjan ghayra, okutuusa nga agenze n'afumbirwako omusajja omuki omulala. In tallaqaha, omusajja oyo bwamuta fala junaha alayhima an yatarajaa in dhanna an yuqima hudud Allah, tebalina buzibu bubaga nti tuddiŋŋane ng'oli amutadde owokumeka, bwebabanga banaasobola okuyimirizaawo amateeka gani ga Allah. Eyo talaka eri mu mikono gya musajja. Ne tubeera ne kye bayita khulu'u. Khulu'u kubayita okweyambulula, okufi yadi almar'a. Allah yakuwa mukyala, yasalawo n'aga nti ono mukooye olw'ensonga ABCD,
era takyali bba wange. Najja ewa qadi, najja ewa imaamu, n'agenda ewe yabawoowa. Wabanga tewaliwo tugenda eri omunabbama gw'obusiraamu guli mu ggwanga eritali abasiraamu, n'ayanjulayo ensonga ye n'aga nti ono twawoowebwa. Nabbe yali akyaliwo bayanjula gyali kuba yali omulamuzi. Era omukyala bwe yagenda gyali yamugaa nti gundi sitya eddiini ye ennungi alhamdulillah, naye ntya fitina ng'omuntu ntyaki ntya fitina. Nabbi n'amugaa nti onaamuddiza amahale ge, n'amugaa nti ojjagga nsobola okugamuddiza oba okumwongerako. Nabbi sallallahu alaihi wasallama nakkiriza khulu eneekola ki neebeerawo era n'amweyambulula. Niwe naziga nti yakwata ekiwero kyeki ky'olugoye lwe n'akifuula bw'ati, n'agaa bw'atyo bwakola ki bwafaanana. Kiba kitegeeza nti embeera ze si nnungi, bikwatagana n'obufumbo. Era nabbi nakkiriza n'amuta. Kati ye khulu eri mu mikono gyani. Abawalimu bangi baga nti khulu tebeerako idda kuba eri mukono gwaki musajja anaabeera mu idda. Baga nti ye olukweyambulula agende buki bugenzi. Awo ne baga nti ebeerako idda kuba tetumanyi kiri munnabaana yani atuuleyo gyasi kyetukula mmeka 3. Kubanga hikima eri mu kutuuza omukyalo ono idda erimu ebintu ebisukka ebigendero ebisukka ku kimu. Amme ey'omukyala y'okubeera nga yeyambulula bbaawe. Abakyala abasinga obungi bw'aba asazeewo asalirawo mu busungu tayagala kukola ki kumanya. Oba oluusi babeerako basiguze, omusiguze bw'amusigula tasuubirayo nti ono gwaleseewo alimu akalungi, batera nnyo okusalawo. So mu mbeera efaanana bwetyo khulu bw'ebeerawo tufuna nti bari'atu rahim nabaana alimu ki ali kiriya nga tugamba mukyala katumukole ki katumute. Embeera ey'okusatu gye bayita alfiskhu gye tutaamu omukyala. Alfiskhu tutegeezaamu okusaza mu buki bufumbo. Ekyo kiri biyadi alqaadi wa biyadi alimaamu. Omuntu yenna yatuwooba oba omuntu yenna qaadi, Allah tabaraka wa taala yamuwa obuyinza obwenkomeredde okusalamu obufumbo singa obufumbo bubeera nga bulina ebizibu ebikkirizibwa okubukola ki nga ki. Seeka Lukumaani kamugezeeko yawoowa omukyala e Rwanda eyo, yagenda n'amunyiriira kumpi taata we naye yawoowayo e Rwanda, agenda okutuusa wano okubalabala nga bwe yawoowa muwala wa kitaawe. Okitegedde bwe babalabalaga taata wange yali we Uganda eyo nga bamuyita gundi abitegerere. Kaadi bw'abitegeera obufumbo ayina kugamba obuyinza obusembayo okubusazaamu nti temukyali baki. Seeka twali twazaalayo abaana, abo abaana mwabazaala naye obufumbo bukola ki. Naye abawali baka nti yunsabu almawlud, abaana tubatwalako nti baana be kuba babawoowa mati, naye obufumbo bwo bukola ki bukomaawo. Kitegereke n'ebibufaanana bingi nga kila wayinza okubeerawo sayidi zombiri ng'emu teyagala kuta ng'ate oli yakoowa nga waliwo n'ensonga ezimuleetera okubeera ng'akola ki atawuliraga nti nze ŋŋaana omukazi wange sijja imaamu akkirizibwa okugaa nti akusinziira ku dararo eriwo nti onaakosebwa. Ofumbo omukozi eki n'ebirala ebifaanana bingi ebiraga nti obufumbo busobola okusazibwamu. So barakallahu fikum jazakumullahu nga tonamaliriza tonyambyeko kumbuulira nti aba akyanvunanyizibwako nga mukyala we nga twogedde tukite naye nga tananziza male. N'ekyokubiri ate omukyala aba yateekamu akambayaaya n'agenda ate nga ye yayagala okudda. Akati waliwo byetwogeddeeko bibiri. Singa omukyala akyogera bwogezi nga temunnabagenda kusazaamu oba kweyambulula kutuufu, aba akyakuvunaanibwako naamu
tumala kgenda wali akidi ne tugikola ki tugende wakaadhi ne tusazaamu nga omukyalo oli bwe yagenda ewa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era bw'abanga tannaba kujja okiteeka mu nkola tugamba nti akyali muki akyali mukyala. Mukyala bwe yeefuulamu akambaaya n'anoba bakuyita kunoba n'agenda aba akyavunaanibwa kuwona omusajja naamu obufumbo bwe tumanyi bwoyo yawowa omuki. Era omuntu yenna akolayo akidi empya okuwoowa okuki okupya nga wakyaliwo okuwoowa kuno okukadde amateeka g'eddiini gagamba nti okuwoowa okwo kuba kufu. Mathalan sajja nakyala najja n'anoba bw'amala n'asanga mukwano gwa Sekalimansi namuga Sekalimansi nze siina buzibu bwonna. Sekalimansi n'amukuba ekiwuwo ekyokumeka ng'ate yadduka waani bw'ono tugamba tutya nti amusigaze oli kasita tumugwake wa Sekalimansi omukuba walimu yatuuka n'okugamba nti ne bw'aba azaddeyo abaki nabo akomawo nabo ewuuno. Lwaki akomawo nabo ewuuno? Kubanga obufumbo bw'ono bwe tutwala ng'obufumbo obuki obutuufu. Kitegereka? Barakallahu fiikum. Muwa akazindaalo Sekamusitafuuli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. Ki ekireetera ebyo eke? Seeka ekibuzo kyange kiri awo wennyini. Kati omukyalo ono wemba nziramu mmuwoowa ŋŋenda waabwe era ne mmusaba ku nsonga ki? nga nziramu omuwasa kubanga emyezi 3 giweddeko ate nino wemba nkyamwagala mba nina kugenda waabwe ne mmusaba ne bamumpa omuwoowera waabwe kubanga kye bayita okuwoowa kyonna kitambulira ku balina obuvunaanyizibwa ku muki. Ekyokubiri okusenya kuno sunna eno ogambye nti twagidibya ekola ku muti gwokka oba nsobola okubeeramu ne kannayisi kange nenkasika yaawo nako nenkakozesa. Okusenya kuli ku muti gwokka oba ne buno obuswaki bwaffe obuzibu nabo bukola byonna bikola. Nze kyensomesa abantu era nga kikituufu buli kye bayita omuswaki bukola ki? Bukola. Ebintu bikyuka. Gibanga emiti si buli omuntu ati asobola okufuna omuti. Waliwo ebitundu ebimu ng'omuntu okulaba ku muti si kiki taasenye oyo alina okusenya. Ate abantu bonna bakyegattako nti nabyo gikola biri kyebikola ki kyebikola. Wabula okusenyesa omuti nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yasinga okulabwa ng'akola ki ng'akola. Kino nkikubiriza abantu olaba nga munno ng'asenya leka kukitamwa okitamwa nti akoze ezambi ddene nnyo. Waliwo oli akituusa ne kukivumirira n'avuma n'omulaba n'omuswaki la nabbi waffe alaihi salatu wassalamu yakikola ki abo batuuka n'okukirengeza abo mulaba abeefubula abayimaani nnyingi ennyo abo ate be basinga n'empisa embi olwokuba mulabe n'omuki kola esi ntuufu. Olaba nga sunna Allah bwabanga ageze nga tonnabatuuka gikola ate tukola ki tovuma nvume saba busabe Allah akusaasira ogikole ki ekikole. Barakallahu fiikum jazakumullahu khair. Waseeka mushi goddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam. Kati seeka ekibuuzo kyange kiri nti olwaleero waliwo etteeka lye tuwulira mu paalamenti baliteesaako ne terinnaba kuyita nga bagamba nti omusajja asobola okunoba muke awaka n'anoba. Naye kati tulaba omusajja ono alina abaana bakuze, alina abaana wakate ng'obuvunaanyizibwa bw'omusajja alina okuba ng'alabirira abaana be. Mu sharia y'Obusiraamu ekyo kiramulwa kitya omusajja okunoba mu maka? Mu Busiraamu bonna temuli kunoba, temuli kikola ki kubeere kwa musajja oba kwaki tulinayo kunoba. Nkiddamu mu Busiraamu temuli kukola ki
temuli kunoba wabula ekiri mu busiraamu mulimu ebintu bimeka ekisookera ddala bwe kibeera ku musajja kusenguka mukyala mu bisulo nga waliwo ensonga eriwo era Allah yagamba nti wahjuruhunna fil madaji ekyali badde ngaokunoba kumusenguka muki va wali ku kitanda teeka wano ekitanda ekikyo kitegereka ate ku mukyala ye mukyala okusaba bbaawe n'amugamba mbadde nsaba kugendako waffe ebyo abatusookawo babikolanga n'ava ewaka ng'amanyi nti avuddewo na idhini yoona eyamukola ki yamuwo era kigambibwa nti maama waffe Aisha bwe kyamusukkako ku qadiya y'okumutemerera yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kijagala nsaba kugendako wa taata wange era yabeerayo akabanga nga nabbi avange newuwe n'agenda n'amulambulako paka Allah bwe yassa amawulire oba obujulizi obutukuzaani obutukuza Aisha nabbi era yagenda wa Abubakari gye yamuweera amawulire ago bw'amala okugafuna Aisha n'agamba nti wallahi la ahmadu illa Allah sitendereza okujja kani wala amdahu illa Allah sigenda kuwaana okujja kani Allah yambeereddewo yekka mu nsonga eyo kitegeeza ki ti nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama enteekateeka eyo ey'okubeera nga abakyala asobola okuddayo keewabo akabanga nabbi yagikarra n'agikkiriza wallahu ta'ala katusembeyo noono ndowooza seeka mushiri barakallahu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh seeka ekibuuzo kyange naam manja kunnambuliramu aya eri mu surati Nur aya ya 32 egamba nti wa ankihul ayama wetandika aya eyo ya 32 ne ya 33 ya 33 Allah agamba nti wa atuhum mimalillahi alladhi ataakum yali ategeeza baddu bano bwe baba batadde oba yali ategeeza nzaawasa bwe banziza okuwasa ewuwo gwalina okukwata k'okutooka nze awasa muwalawo aya erikkiriye nnyo Allah agitandikire n'aga nti wa ankihu l-ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli yagamba Allah tabaraka wa taala nti bwe mulaba